Zero. Ogamba otya magazine? Unlisted senator. Ogamba otya gwe? Jendi. Ensonga tulabye ezitandise okulandaga. Wategeka ekivulu. Ekivulu nga kirimu abayimbi ab'enjawulo ba Fresh Kid, ba 14 Kebongo, Fresh Jajja bonna. Soko mbuli nawuliddeko amawulire agamba nti Chosen Becky wamusasula emitwalo 5 ku bukadde 6 mwali muteesezza n'atajja mu show ate posti we yagiraba n'agamba nti eri fake, ezo show ziri fake. Nze kyengenda okugamba nga nze buli omu ku nsi alina munnange entegeera ye n'endowooza ye. Kati nze nakwata nali ngenda kuteeka sheeyo in fact nga tutandika muzeeyi akatuggula nga nina sound nasooka neneebuuza mu bannange bennina tukoze tutya okulabika nga tuorganizinga show kuba bwe mba nga nina sound tulina okugikozesa tweggyemu ssente mikwano gyange nentunuulira nga ninamu Fresh Daddy nga ninamuko Riam Voice so netutuula ne bakkiriziganya tukole posta nebeera nga njijuku bulungi. Kati netugamba bwe tubanga eno 14 abaalaga abalina nange eno mbalina Fresh Kid alina abaana abato then nga Fresh Daddy bajja kujja bamulabe Riam Voice nga agenda kuyimbira abakazi nga tulina okubaako n'abantu ba family betulina okwasaganya nabo basobole okujja mu show yaffe netwebuuza ani agenda okwasaganya ekintu ekyo tukakkana netubeera nga tugambye Mary Bata namukubirako essimu Mary Bata nangamba ina batambula nabo abawala simanyanga biki ssente nga nnyingi then Riam Voice natuwa ekirowoozo kya Chosen Becky fena ntunamu ng'asobola okutukolera kuba Fresh Kid ye yali atuleetedde Bettina yatajja sobola kikwasaganya bulungi. Kati nali sina namba ya Becky Riam Voice n'agimpa bwe yagimpa nakubira eyali manager Becky ne mugamba wa njagala tukole ale January nno nga njagala tegeka mu fee yaliko obe manager Becky ye yagipa bamuyitaano Ronnie Maka naunzikanga namba muganda wange ojja kujja tuwogere nti kale nakwata ekkubo neŋŋendayo tusobole okwogerezeganya nagendayo ne manager wange bwe natuukayo yavaayo ekkubo naŋŋamba ssente zenina ntono ekyokubiri olunaku lwenjagala okukola bali wala kunze kati nkoze ntya kunze tsoke netubivaako netuvaayo kati manager wange eyo gyatambulira munnange ng'agenda agwa ku mwami gwe bayita Simon ng'amugamba ye manager wa Becky era nga mufere oba naye mutuufu ekyali kisinga okulaga nti manager we era ye yampita n'aŋŋamba owaye gwamanye ebyabayimbi jangu tulabe kino kiri kitya. Simon okutuuka nga alina ebifaananyi alina Becky ebisoba mu 5 secondly nga yogera ne Becky ku ssimu kuba baatugamba tutuzinga ennaku zetunyagala okukola nakubira Becky ko ye Becky kankebere mu bookings nga babeera boogerezeganya ng'abantu ekitwala nti confirm okakana ne baŋŋamba okakasa nti tubookinze bayagalako deposit oyo okakasa nti tubookinze kuba twakkaanya nga ye abadde miliyoni 6 Ronnie Maka nali mutwalidde kamu 2 n'akagaana kati 1 miliyoni 6 ku shows 3 ng'alina okukola emube Kalamba Kasanda ne Madudu buli wamuseegeza ayimbira miliyoni 2 so nga deposit mba ndipositinzeeko wa show emu balance netulagaana ng'agenda ku Wuuno nange atuuse ku kifo nga tannayimba miliyoni 1 n'ekitundu eyo shebeere ng'ekoze eki ng'ewedde yajja ku Gotorio omwami we Simon ne mufunira emitwalo gandika 5 mwasinkanirawo Gotorio era okakasa nti agenda kumuleeta namugamba neetaaga risiiti twetaaga n'akalango era butereevu yajja ne risiiti n'akubira Becky okumugamba nti ssente azifunye kyebimu ku byankonfaani olina bye walikodingako awo nga mwogera nga twogerezeganya ne Simon ng'ayogera ne Becky Simon nali nalikodinga ebintu nga mbifuwadinga ku ssimu ya manager wange then ntuuka akadde ka show tutandise okugiorganizinga ogitambuza obulungi
ntunuulira bannange bwe twali tugambye okukola show abamu tebalina ssente ate twetaaga sheyimirirewo ne tugamba kaakati tufuneyo omuntu atuwola. Infact nze mwenyini nze natituulamu kuba already nali ntandise okukolako emirimu egy'enjawulo nga ntandise ogitambuzaako. Ntandika okukubira Simon musaba akalango. Simon aŋŋamba akalango ngenda kaweereza nentuuka akadde nenfunamu okwekengera aba omanyi abayimbi nenkwata essimu nengikubira Ronimaaka nga ne kwolwo olunaku olumu lwe nali nina okusembayo ndaba bali luno alutegese nga baluna lukolamu 15 ate nze ngenda kukola nga 26. Kati nga nkubira Ronimaaka mugamba manager Roni kyekiriwo okoye gyendi ogamba otya ne mugamba ate kakati olunaku lwange nalubuukinga ate kakati ssaawa zino mulugabye. Ronimaaka naŋŋamba owaayo ebintu ebimu Becky abyekolera neneekanga nga nange baŋŋamba bugambe kuba sinze amalirira ku bya Becky era kyekyanvairako okufuna trust ennyo mwoli gaayi neŋŋamba owaayo mutuufu omuwala abamukwasaganya baki bangi naye tekigaana nti ajja kujja kukola. Simon bwe yalaba mulemeddeko yatuuka alambuuza owaayo oyagala kalango oba oyagala muyimbi kujja kuyimba? Tukugambye tujja kuyimba omuyimbi alina emikolo mingi ennaku zino. Tuze tsoke nentambuza ensonga. Mu kutambuza ensonga tutuuka akadde ka show. Akadde ka show abayimbi abasigadde batuuse bonna. Olowooza saakulabira Tagali nga Chosen Becky amasimu agajjako. Ate nga show tennatuuka nasooka nenoonya Becky live mu muntu. Mukwano gwange naŋŋamba ali eno entinda gy'agenda okukola ku lunaku lwa Valentine. Nagenda entinda nasangayo akava ku stage asimbula ne mukubira ne mugamba Becky mbadde nkwetaaga. Naŋŋamba bulaza mbadde ndi ku misinde kwanza eminda ne bwe tunyumyamu eddakiika ezi 2 zimala. Becky munnange naŋŋamba nedda ne mugaa kale jangu ku WhatsApp ne muweereza post eyo. Naŋŋamba ate watimbye ne mugamba already natimbye kuba nabuukinga ku WhatsApp era mu WhatsApp ye waba ali sure agamba mbu share yali tagimanyi. Oyina enamba ya Chosen Becky nga mwegera naye? Njirina nga muchatting ne message nga kweziringa ezo message WhatsApp yange yalina engeri gye storing. In fact buli ebintu ebijjula kuba ndisiringa messages ezisoba mu 5 naye nga ye muyiye bw'aba agamba soogerangako naye essimu yagirina ekakasa ati sure nti posta yagifuna. Naŋŋamba tugenda kwogera enkya namukubira enkeera n'okutuusa ssaawa zino enamba yange eri mu blacklist eya Chosen Becky. Kati ekituufu kyekiriwa kubanga gw'ogamba wandaze reference ng'eraga nti obanoonya ate nabo nabadde ndi awo ku radio nga mpulira agamba nti naffe tumunoonya. Kati ekituufu kyekiriwa? Omanyi amazima gano gatera okweyoleka sometimes. Bwebanga ovudde ku radio bwe bamukubidde n'ayogera nange nabifunyeeko awo. Bw'ovudde ku radio nga bamukubidde njagala amazima muwulirize interviews eyasooka okukola eza TVs endala kyekijja okubalaga nti gano mazima oba nedda. Kuba nze mwenyini nze nabalipootinga ku CPS mukuvayo eyo stress zinzita abantu baagala ssente zaabwe bazisabye nzibaddize mbana akatuuka ewaka. In fact nga bumanyi ebintu by'okwewola abaana bambuuza nga dadi sukaali ate amaanyi nali nga malidde eri nga mbalalaga posta nga nyeenya mutwe konze kale ababeka babejje abange kabakozimbe babyawo nga manager ankubira ngamba waaye wabitegedde genda ku WhatsApp okutunula nga mpeereza screenshot za Chosen Becky agamba fake ku Facebook, Instagram ne gundi ne Facebook page ne ku WhatsApp ye status. Kati kwegamba naŋŋamba erinnya lyenteekamu ssente ssaawa zino ali mu ddyonoona nti oli mufere naye omukazi oyo nga tabimanyiiko ne mugamba ti mukolere ki? Naŋŋamba tomuliply wabula genda omunoonye mu buntu musooke mwogerezeganye mulabe ensonga emugendo ezimala. Wamunoonya? Nagezaako okukubisa ku masimu amalala naye Becky olumanya nti omumagazini nga gakankudire alina n'omuze gwe yatandise era bw'owuliriza eyo interview eya radio eyo gye wawulidde ye yakutte n'essimu Becky n'alyoka bagamba nzona assistant wa Becky abadde taliwo naye nga ye mwennyini ye yakutte essimu
ensonga lwaki kitegeeza ebintu yabiteekamu obuyaayi bwenna binsusseeko bwe bityo kwe kuba lipootinga ku CPS. Ebbanga eritali lya wala era twawulira ne tulaba ku mawulire Chosen Becky waliwo omuwala eyamusasula okuyimba ku mukolo ayimbe n'atagenda ate yali amusasuddeko deposit esinga obunene. Kitegeeza ke kazeeke. Kati kyengenda okugamba kiriwo ekiti mwegendereze nnyo abantu ababalaga nti bagomba kuba ne bwaba mukazi wasobola okulaga nti ono mugomvu naye nga mu bantu bwaddeerewo okuggwengeri abantu abalaga mugomvu kati eyo Becky yeeyubulanga musota byemumanyiko bingi era interview yange yasooka namugamba Becky noonyaako within 1 week kuba okimanyi byenkumanyiko bingi naye sigenda byatula sigenda kwogerera bibi nti oba nkuvume wabula noonya mu bintu nga bwenkunoonya oba kwata amasimu gange. Magazi omaze ebbanga ki ng'okimanyi nti Becky si muntu mulamu mu bino ebyasha? Ebbanga linamala nze okumulaba kwekuvayo nabeera ne mukama we bwe yalina Victor Kamenyi kuba nze balinga baneiba bange nga tukyali saidi zaabwe erungujja. Embeera z'oyo omuwala kale okusinziira bwe bamuleeta bw'olaba nga yeefuulira mukama we lwakuba Kamenyi teyayagala mwanika omanye ensi eno buli omu alina entegeera ye everyone ajatinga nga bw'ayagala. Ne munnange otuuka n'ogamba ate naakikolera ki kankole n'ono naye kati ssaawa zino ndi mu maziga lwakubanga ye olw'ensonga buli wamu bammanja ebyo bye bawoza Ronnie Maka byagamba mbu nze nadduka e Kampala. Nina ekibuuzo kye mbuuza Ronnie Maka tamanyi wantu wempaakinga mmotoka? Tamanyi wobeera? Yes, eringa office alina abantu bamanyi ye mwennyini kuba twamitingako before nga tunagenda mu bizinesi ya Becky naneeyambululira. Ekyokubiri nze mu Kampala mwendi awo bagamba mubadde siriimu nagenda kuyimba Jinja emmotoka nenfaako still nakomawo. That's why abaagala interviews nzibawa era nabadde na ku radio live Sapienza. So nze mbanoonya naye munoonya gye mbadde mbanoonyezza ennaku ze nabadde mbawadde by the way. It's been 1 week. It's today. Kubanga nalaba ennaku z'omwezi alinga bbiri. So the film from Tuesday. Olaba ebyo abantu bye batandise okukola ebyo kiwewa bye yakola Mukunja. Ate Mukunja bino bye yabalumba nze babuulira temulaba nti ndi muntu abeerawo nga ndi just awo nti ndi mukakkamu. Mugenda kuwulira omuliro Mukunja. Omanyi abaana ba ghetto batumanyidde nnyo abo abantu. Sometimes nze nduga yalya ssente zange $2 million nendivaako. Ye bannange kolabo byako. Nagireka nengitta. Tolaba maanyi ga kamera tezannya ku buli TV. Ekyokubeera nti mbadde ndi munaku ndiggayo alina famire n'obuvunaanyizibwa naye wabula abantu abamu agenda nalowooza nti nga bwenkalaba kankanyome by now we not going to use maanyi nti kulwana. No, siri gayi wa kulwana wabula ngenda kukozesa mateeka step to step era nsuubira abalooya bange ensonga bagenda zirecognizinga kubanga Ronnie Maka ngamba nagenda ewe simanyanga manager wange nga mujjeeko sente manager nagenda naye ewa Ronnie Maka nga tuli ffenna era twavaawo ng'ensonga bagitegedde wabula bo bennyini ne baagala okufutyanka Becky wabagamba nga tamanyi lwaki yanteeka mu blacklist ate nno nga njiruddemu nga njirimu blacklist. Kimaze banka nki umaze banga ki mwana kuba ku Valentine ekera wa Valentine kuba bwe yaŋŋamba tugenda kwogera yaŋŋamba tugenda omwakulabula ki osembayo ng'omwakulabula ki nasembayo kola ki osembayo ng'omwakulabula ki okusembayo kwange kwempa Chosen Becky erinnya olikoze lituganye naye ate erinnya bw'olikwata n'otandikawo odikozesa ebintu bwe bityo munnange eno nsinzibu olaba omusana gukeera ne gwaka ne gwambuka ebire ne gutuuka ne gukkiira. Sigenda kwogera nga mulala yagamba nti nze ngenda mukuba ennume y'ekiro nze kyembaagaza obusente bwange nga bwe bankubidde essimu nga bankanga tiisa ne baŋŋamba obusente bwange bwa kinaku kabubeera obw'ekinaku njagala gwange n'obudde bwange bwentaddemu kyokka wabula ekitali ekyo mwenna yogoona si Chosen Becky Samuweya ng'akyusizza ebigambo bye yayogera. Magazine oyagala ssente neetaaga ssente kati oyagala $5.5 oba zijja kweyongeramu kuba kati ndaba ebintu anti ebintu gye bikoma okulaga ye expense gye yeyongera. The higher you go the cooler it becomes. Kati expend kyegenda egaziwa
okitegeera muganda wange so yagaana azini personal naye nga nze kyenjagala okugamba kyoze ne Becky yonna gy'oli neetaaga ssente zange oba za kinaku wakiri nandizitadde mu ndongo yange naye nkooyo okukolereranga abantu abange eno bakogga abange bakoozimbye lwakuba nti gwe ssente waziri ate ne kapito yandibalabiridde n'omulya ne mumutwala kati gwe ne Simoni wo mumumanyi katemba ate Ronnie Maka nze simanyi lwaki andiplayinga nga ye Ronnie Maka yamanya ebintu mu ntandikwa good chance agamba nali muyitizeeko naye Ronnie Maka si ye yali mu sisitimu eyali agirimu yali Simoni ne Becky. Esite ezo kigambibwa zewandazeeko kigambibwa mbu ziri fake. Risiiti bwe ziba nga ziri fake sinze mbakolera risiiti. Buli muntu kunsaabira n'ebyokwekwasa bye naye kati nze nkugambe nti nze mbakolera risiiti oba nveeyo nkugambe nti nze ndi photo edit nze ndi muyimbi ate ndi business man so simanyi bwe baba nga bagamba risiiti kitegeeza bo bennyini bebeekobaana okunfe kitegedde muganda wange kyekyo bo be bamanyi gye babikolera oba nze simanyi slogani zaabwe ze bakola ayinza okubikola bino bye bagamba mbu simanyanga ddabo nze manyi akantu mwayinza omuntu okukola nti tebafeekinga kintu kyange kitegeeza bayinza okuba nga bo yeteeke yaabwe ino difference ebanoonye ya CPS eyaddala Ranze gwe mulaba nasuze ne mu studio bulani kuba kati bino we bituuse ngenda kubasiba ate ngenda nabba ku oluyimba ekyo kikubuulidde sigenda kufiirwa bintu byonna kuba manager erinnya bali mu kulyonoona erinnya bali mu kulyonoona ate nga nditaddemu ssente ndibona abonedde ze siri gayi wantalo olw'omutima omulungi gwe nnina nali mpadde ibirinda gw'ensigo kyekimu kubikulaga nti nze siri gayi wantalo sijjanga gamba nti oba mu mawulire ngije mbunoonya fame no I know where to take my money I know how to promote my things kati ebyokugaba ensigo wakomawo ebyokugaba ensigo bakugana buganyi ebyokugaba ensigo munnange bumanyi bwonaawo omuntu kati nze nasalawo ne muwa mu mutima mulungi naye ate ye nga alinamu omuntu gw'alinamu biriivu nga ye yali omwana we era bwe yakikola ekyo ku mwana we twagenda ku musaayi bankebe omusaayi ogwange ne bugaana obutofaali okumakinga n'obuki n'obuwe so kitegeeza nze nali mpoza ekyange kyenali nsobola so sigamba nga bannayuganda baali balowooza mutwere we tunakuyita ojja kudduka biki so kyekyo bwekitoyo nawunzikanga naye kirungi kya byonna mukama mulungi yaddamu n'atereera ne gye yafuna yasobola omukolera ate nange era oleda abaana nkyabeetaaga kuba nze ndigga yakuze nga siina taata banzaala Nigeria dadi wange naafa mami muna Uganda kitegeeza ndi wonto oba nnina nange okubyodinga famire yange kyekyo ng'omaliriza kati bakoma ddi okubanga bo bakyatayaaya ebbanga kiri obawadde kubanga ebintu babitadde mu mateeka stopping day gye baali bampadde by the way CPS ate nomunnange abantu abo beesudya n'okwesudya poliisi eri mukukubira esimu yange ogiraba buli muntu akuba mupiikinga wemba sikupiikinze enkudira nenkubira kabeera kijjamba oyo yali manager wa Becky emabega eri yankubira nesigiraba naddamu nemukubira Duncan yabadde kuki kweni BS ne Keizi w'omukaaga ne banjogerako nga Duncan akuba bingi nnyo nene nebuuza Duncan omanyiko biki wandabanga wali ku parking ya manager godi wetu parking emmotoka toina bingi byomanyiko so no sense obwomwogera mwogerere wantu oba onoonya fame sigenda kulipulayiga kwanukula bato yange eri ku Becky na Simoni okutaayaya kwabwe nkugambye they stop tomorrow singa kati kubanga temanyi poliisi emanyi gye babeera naawe omanyi gye babeera balina office balina office genda ku office yaabwe Becky babanga bagirina era singa baali balina office naye mukama katondondo ndio mwalisisinkanye kale nina performance emakingi anti gye bali bagambye kunkwata olwaleero luno amugenda perform day amakingi kati sebo kabambuulire ensula makindi ebeera makindi bagamba babeera makindi
naye katulabe bwe tukwatagana omanyiza ebintu byange abamu bangamba lwaki wagenze mu kamera nagenze mu kamera baganye okukaaya era tuni gyendi mukola mbonabona lwa Becky mama